أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Nsaba ufunze munzikirize tutunulireko egimu ku migaso egy'okusalira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama n'abantu be. Mukusooka ngambye nti Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kitegeeza ki? Nti nsaba Allah subhanahu wa ta'ala emirembe gye agituuse ku Nabbi Muhammad n'abantu be. Onfuna bulungi n'olwekyo eyo gye bayita salawati, okubeera ng'osabya Nabbi Muhammad n'abantu be. Twagamba mu kusooka nga tetunaba kweyongerayo Nabbi Muhammad azaalibwa nga 17 Rabiul Awwal omwaka gwa Amrufil, omwaka ogwo Abraha weera yagala okubeera nga asanyaawo Kaaba, Katonda n'amusanyaawo. Onfuna bulungi nga Abdul Muttalib amaze okusaba dua wa Allah subhanahu wa ta'ala, Katonda n'amusanyaawo Abraha n'abantu be n'amagye ge. Twakiraba mu Suratul Fil sura ey'e15. Ne tugamba nti Nabbi Muhammad afa nga 28 omwezi gwa Safar omwaka ogw'11 nga Nabbi Muhammad amaze okusengwa okuva e Mekka okugenda e Madina. Taata wa Nabbi Muhammad ye Abdallah yafa nga Nabbi Muhammad tanaba kuzaalibwa. Maama we Amina binti Wahab yafa nga Nabbi Muhammad alina emyaka 6. Okuva ku myaka 6 paka ku myaka 8 Nabbi Muhammad n'akuzibwa jjajjaawe Abdul Muttalib. Emirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala gibeere kuye. Okuva ku myaka 8 nga Abdul Muttalib yamaze okufa, Nabbi Muhammad n'akuzibwa kojjaawe Abu Talib. Ne tugamba nti abantu abagamba nti abazadde ba Nabbi Muhammad baali bakafiiri, kampeyini eyo etandikibwa bali abalabe b'Obusiraamu Bani Umayyad n'Abayahudi. Onfuna bulungi. Era lwaki twagamba bwe tutyo? Bo baagala kuba tebaakoma just kulwanyisa Nabbi Muhammad mu ntalo nga Badr, Uhud. N'omuzzukulu waabwe Yazid teyakoma just kukutta. Onfuna bulungi. Imaamu Hussein omukulembeze w'ejja ne Karbala mu mwaka gw'61, naye ne taata we ono Yazid Muawiya yaleeta kampeyini erwanyisa ba Ahlulbayt nga Imaamu Ali mu ntalo ngeza Siffin ne Naharawain. Tubeere nga twetegerezaawo baganda bange ab'ebitiibwa. Katonda atukubiriza okubeera nga tusoma ebyafaayo tutegeere obusiraamu bwaffe. Mu Suratul Araf aya 17 ne ayati endala. Awo nga tuvuddewo just njagadde okubeera nga nkola ka brief history ako, naye nga tukyaliwo still nga tukyali awo. Bino byonna kampeyini yali nfu nti abazadde ba Nabbi Muhammad baali bakafiiri. Babireeta okubeera nga bakakkanya obusiraamu n'abazadde ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bennyini besitule. Onfuna bulungi. Era bakweke obuzibu bwe batuusa ku basiraamu n'abantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Era kyova olaba twagamba nti ekitabo kyokka ekiri swahihi ye Qur'an. Mu Surati Al-Hijr aya ya 9 fe abassa Qur'an eno era fe abagenda okubeera nga tugikuuma, n'olwekyo yeri swahihi entuufu etali mu nsobi. Because ekitabo nga Sahih Bukhari, Imam Bukhari wabanga annyonnyola Surati Tauba aya 10:13 agamba eyo egamba nti Nabbi Muhammad yateekeddwa okubeera nga asabira omuntu yenna omujeemu, omukafiiri, omushiriku wadde muntu we. Imam Bukhari agamba nti eyo aya ekwatagana kwa Abu Talib koja onfuna bulungi wa Nabbi Muhammad eyamukuza. Really kikola sense? Katonda okusindikira Nabbi Muhammad ng'akola amazambi? Really kikola sense Katonda okusindikira Nabbi okubeera nga akusomesa ng'abazadde be bashiriku bali mu muliro ne maama we ne taata we? Nolwekyo ebintu byonna bikolebwa okuvoola ekitiibwa kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Tugambye nti eyo aya 10:13 onfuna bulungi muganda ng'owekitiibwa Surati Tauba gye bagamba nti ekwatagana kwa Abu Talib nti yali mushiriku,
yakka mu mwaka gw'omwenda nga Nabbi amaze okusenga okuva e Mekka okugenda e Madiina. Onfuna bulungi. Ate nga Abu Talib yali yafadda myaka 2 nga ne Nabbi tanaba kusenga okugenda e Madiina. Yali yafadda era bamuziika Mekka. N'olwekyo eyo aya tekwatagana kwa Abu Talib kuba ze zimu ku aya Nabbi Muhammad ziyawa Khalifa Abubakar okutwala abantu mu mwaka gw'omwenda nga amaze okusenguka okugenda e Madiina, ziyawa Khalifa Abubakar okutwala okusomera abantu b'e Mekka. Onfuna bulungi nga tannaba kutuuka n'atumya Imam Ali azimuggyeko n'agamba la yuaddi anni illa ana aw ahadi min ahli bait alayhi salatu wassalam, teyasobola kunkiikirira okuggyako nze ateekeddwa okukola ensonga z'eggulu oba omu ku bantu b'enju yange. Onfuna bulungi. N'olwekyo twagalawo nti Nabbi Muhammad n'abantu be abazadde be baali bakkiriza ebyogerwa nti baali bakafiiri, nti era bali mu muliro nga bamaama we biki n'ebirala bikolebwa abalabe b'obusiraamu okubeera nga bakkakkanya ekitiibwa kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama.